Waliwo omukumi w'ekitongole kya Security ekimanyiddwa nga SGA yeekubye essasi erimujja mu budde oluvannyuma lw'okumubbako pikipiki ye ng'entiisa eno ebadde mu bitundu by'e Nansana ku Yesu Amara mu disitulikiti y'e Wakiso. Ekimu ku bikolwa ebitanyuma mu ggwanga kubanga waliwo embeera n'osalawo okwemera mu bwesi. Ekinyuma si kyandibadde ekyokukwatagana nga nnammikiki bw'abadde azze bakwatagana ne bamanya kibaddewo kyebbiddwa ne batandika kunoonyereza bwebbiddwa naye ekyokujjagula mu ensi kye kitabudde buli aliwo na buli akiwulira. Eyeekubye essasi erimujja mu budde ye John Bosco Makyali w'emyaka 33 ng'ono abadde mukumi ku ssundiro ly'amafuta erya Texas Energy erisangibwa e Nansana ku Yesu Amara nga kigambibwa nti ono atidde okumuguza pikipiki kwe kusalawo okwejjambula mu bwensi. Bwe tutuukidde mu kifo kino ng'omulambo gutwaliddwa mu ddwaliro e Mulago nga twogeddeko n'abadde nannyini pikipiki nga ye Vincent Oroka Richard n'ategeeza nga ye bwe bimusobedde kubanga Makyali abadde atudde naye ku kimeeza nga bwe boogera ku by'okubba pikipiki ye. Oroka ayongedde n'ategeeza nga bwe yaleese pikipiki ye namba UEO 597E ekika kya bajaaji n'agirekera Makyali kuba okuva edda n'edda yabadde agikuuma nga bwe bukedde ku makya n'ajja okukima pikipiki ye asanze teriiwo we yagisimbye. Ono abadde akyamubuuza wa pikipiki ye gy'eri. Makyali kwe kuvaawo n'ayingira akayumba nga nekiddidde kubadde kuwulira ssasi ng'Oroka alabye musaayi nga gufuluma akayumba kano. Abadde atudde sayidi wano ku mukono gwange wano nga waliwo omwami omulala atudde wano. Naye wavudde wano ayise omuyisi n'agenda n'ayingira akayumba. Wayiseeyo eddakiika nga bbiri kibwabika. Asigala kwetanga nga yeekubye essasi. Twogeddeko ne munne Paul Okolimo ng'ono babadde bakuuma essundiro ly'amafuta lino nga bw'ati bw'alambuludde ku kwetta kwa mukwano gwe. Nange bankubidde essimu tabatisa wanga sataawo bankubidde essimu negamba mukwano gwe wano yekubya amasasi nenzuluka emisinde okutuuka wano abantu nga bajjudde wano nga tebakkiriza omuntu yona okukola ki okusalinkirira wano paka poliisi yejjidde mbatwala ki batwala omulambo. Wabula ono avumiridde ekikolwa munne kyakoze nga bwe kiri ekibi bw'atyo n'asaba buli bakuumi bonna batendekebwe kuba ekyokwetta kisusse. Abantu balina emundu banange batutendeka emundu sikwe ate okuma abaana hati ate kubeekuba batekikola b'abantu ab'enjawulo nga bakulembeddwa mu kansala w'ekitundu kino ate nga sipiika wa munisipaali y'e Nansana Ntale Kalema basabye abakuumaddembe abakwata emmundu okutendekebwa obulungi bamanye n'emitendera egyo gikozesa. Kibadde kya nnaku kikangabwa kinene tukivumirira tetukkiriza mu bikolwa ng'ebyo. Waakiri bwe gwali badde omusango yaligumye n'agenda mu mikono gya poliisi n'ekola okunoonyerezebwa ne pikipiki osanga yalirabisi. Naye embeera eyo tweralikiza nnyo ne tugamba nti abantu bano baliko ki oba kiki naye teyandikoze kintu ng'ekyo kyakoze kubanga kati obulamu bw'ensi eno tebugulwa. Annette Namatovu yakusakidde eggulire lino Rakes TV Agalero.